webale kuyimirira nange ne bwe sitafunye kyakulya ogabiridde mu buli mbeera obaddewo ku lwange Yesu ekyo nno kibeera kisa. Webale Mukama, webale lwazi lwaffe, webale gwe Katonda atwagala mu buli mbeera, Katonda atalese balabe baffe kutusekerera, Katonda atwagadde n'ebibi byaffe n'obwonoonyi bwaffe obutali butuukirivu otwagadde. Kyova olabanga tugamba nti webale kubeera naffe, webale kuyimirirawo naffe mu buli mbeera, embeera enzibu, embeera ekabya amaziga, embeera etegombesa, obaddewo ku lwaffe Mukama. Kyova olabanga tugamba nti webale Mukama. Ozaana kabaka wa bakabaka, ozaana empologoma ya Yuda. Tewali akwenkana ne mu byafaayo byonna, ne mu b'ekika kyange Mukama tewali bwakwenkana. Oli wa njawulo, oli wa muwendo dadi, ogulumizibwe kabaka wa bakabaka. Nateera mpongayo olunaku olwaleero mu maaso go Mukama, kola ng'okwagalako, wonya ng'okwagalako bwe kuli. Abalina emitima egibetentese, abalina ebizibu ebyenjawulo, abalina amaziga, abalina emitima nga bawulira gisaanawo, girumizibwa, Kitange bawonye okuyitira mu programu y'olwaleero, basumulule Mukama, bafuule ab'eddembe. Leka buli ebibasumbuwa bibaveeko, babeere ab'eddembe. Ababadde bakaaba amaziga, njagala ngenda okuva wano Mukama nga waliwo enjawulo mu bulamu, nga waliwo ebiteese, nga waliwo essanyu eryali lyabula mu maka nga likomyewo, ng'omusajja yali yadduka Kitange ng'akuba essimu. Embeera ebadde embi Kitange, njagala olwaleero gitereeze, njagala okakkanya amayengo Mukama. Sumulula buli muntu yenna Mukama agenda okulaba programu y'olwaleero. Gaggawaza Mukama emmeeme, engalo, omukyalo oyo, omusajja oyo, omuvubuka oyo ali ku lutimbe lwa ABS TV. Famire ezirimu essaawa ey'omwenda, essaawa zino njagala zibeereza enjawulo, zibeerako akabonero Mukama. Njagala Mukama obateekeko akabonero abantu abali ku lutimbe olwa ABS TV. Nange Mukama neewongayo mu maaso go, njagala onkozese ng'okwagalako. Nzijjawo nga Joan n'entegeera yange, wabula otuule mu nze, okolere mu nze. Ebigambo byange Mukama njagala bibeere bigambo byo. Njagala osumulule abantu bo Mukama, obanaaze, obasumulule, obatukuze, babeere baddembe olunaku olwaleero. Ne tugamba nti amiina, amiina, amiina. Mbaniriza ku ssaawa yaffe ey'omwenda abaami n'abakyala n'abavubuka abagiriko, nze Joan okugikutuusaako. Musiibyeyo mutya abooluganda? Yesu waffe yeebazibwe. Amanyi nti akukuumya oli mulamu, atajja kukukuumira ddala. Weewaawo waliwo ebiyuuga ebigamba nti anti awo tojja kuyitawo. Nzikiriza nti Katonda waffe gwe tusinza mulamu. Lwalijja okuswaza abalabe bo, bajja kuswala, bajja kuvaako weka nga bagamba oyo atulemye, oyo takyasoboka, ayina ow'amaanyi mu ye. Abooluganda abandaba muyina ow'amaanyi mu mmwe. Kyova olabanga ebibalondoola ebyali byabasiba bijja kutuuka nga byesumulula byokka olw'ow'amaanyi ali mu ggwe munda, olw'ow'amaanyi oyo gw'osinza, olw'ow'amaanyi oyo gw'oli mu kuwuliriza nga ogamba olwaleero Mukama nange njagala okwate ku byange. Amiina. Nzikiriza nti ye Katonda akyusa, ye Katonda agenda okukwawula, akuteekeko akabonero nga n'omulabe Sitaani ne bw'aba ayita agamba awo waliwo omwana wa Katonda. Haleluya. Haleluya. Ng'oli mwawufu, ekyo Katonda akisobola, ng'oli mwawufu. Njagala Katonda asanyuse emmeeme eyo. Ebiseera bituuka ogamba banange nga nakaaba, nga nali mu maziga amasinda.
Katonda waliwo abantu abamu batunda okuyamba ng'obadde owulira okooye n'abalala naye ate nga embeera enyigiriza nzize wano okugamba tobivaako kubanga bw'ona obivaako embeera yo tejja kuba nungi. Ebya Katonda tolina bivaako weewaawo muwulira bingi era okusabasabanga gwe nzikiriza nti Katonda ajja kukusumulula. Amiina. Olunaku tuli mu lunaku lwakubiri, it's Tuesday. Counseling zaffe zikyagendera ddala mu maaso ate nga mu maanyi. Osobola okuba nga oli eyo nawe ng'olina ensigo ya mitwalo 10 egya Uganda okusiga. Nzikiririza nnyo mu kusiga, omuntu asiga talibeera mwavu. Mwegendereze n'abantu abawaayo sente nnyingi era olina ogamba abagagga ebibyo weewalanga nnyo bayira kubanga haleluya omuntu oyo mukirizibwa kusiga kyosiga kyokungula. Kino nkiddamu buli muntu kyasiga kyakungula. Luli twali wano n'omusumba mwono n'agamba bapika ebigambo mumwe n'agamba oyo si mutukuvu tolina kuwaayo nsigo yo bwotyo mu maaso ga Katonda ojja kubuuzibwa bwogo bwomu. Kati kyembuuza bw'oba nga tolina nsigo gye wasiga oligenda kukungula ki? Kiki ky'osuubira okukungula nga gwe tosize? Abamu n'agamba nze ndi mukazi musiibi nsiiba nsaba naye ng'embeera ekyagaanye. Ebintu bino mbibagamba embeera etya bakubira okweyongerayo. So siga jangu mu counseling zaffe siga gwe kale siga aboogera baveeko siga ku lw'obulamu bwo siga ku lwa future yo. Waliwo abantu abamu nga ye tagenda kubeera na future so tolina kubeera nga buli omu todipendingira ku muntu. Nze enjiri yange kati yabako todipendingira ku muntu haleluya. Katonda era nze nandigenze woli nensaba naye ng'okyabuzaabuzibwa lwaki? N'abakubuzaabuza bakyalina ebibasumbuwa. Amiina. Bakyalina ebibasumbuwa. So weerwaneko nga ggwe oli mukyala mukozi weerwaneko ate nga nzikiriza kigenda kutuukirira oba
aba njagala nangire mu programu njagala kuteeka mu bizinesi yange Katonda agigaziye njagala ndeete edduuka eriabo nga gwewulira oyagala kulangira mu programu ya Joani waliwo n'oli ng'agamba nze ndi musumba njagala kukyalako mu programu yo ddiya nkwaniriza nze sirina bengoba amiina naawe era nkubira ku namba eyo 0704919297 kubanga waliwo tetwagala okukyala mu programu yo tuli basumba naye tetulina bwe tukutuukako nsubire namba ogifunye ojja kunkubirako nsobole okuba nga nkuwa programu osobole okuba nkonkyalira naye gwe ayagala okulangira mu ssaawa ey'omwenda ku 0704919297 enamba zolaba ku screen yo kosobola okuba nga oyita Irene tugenda kukola tutya okay kale ku namba ezo zolaba ku screen yo waliwo esembyayo 36 jengendo okubanga nkwatirako wano ombulire ekizibu kikyoyitamu nzikiriza nti bwe tunasaba Katonda ajja kukola tengera obujulizi weebuli obw'amaanyi mu linnya lya Yesu bw'oba tosobodde kujja wano olunaku olwaleero mu counseling waliwo olunaku olwokuna nalwo counseling zigenda kubaawo mu maanyi jangu osisinkane Musumbayiga akubuulire ekyokukola waliwo byotasobola nga gwe waliwo ebitaakuweebwa okay enamba ziriko message nga nja kuba ngisoma oba onkubireko era nja kuba nkwata essimu yo ombuulire buzibu ki bw'olina oba kiki ekyabaawo ate tulabike nga tusaba naye nga mu byonna togwamu ssuubi weewaawo omulabe sitaani ayagala akulabenga mu maziga mbabuulira tewali akuloga nti alya naye oyogera mpola Elizabeth buzibu ki muganda we ali lubuto naye ableedinga kimaze ebbanga ki guno mwezi gwa 2 muganda we asobola okututuukako wano ekawaala tasobola sente tewali kale ojja kubeera n'obujulizi mu nnaku eziddako tofaayo kale tofaayo kasita oyogedde nange gakikome hello kola wanje nyabo omukama yeebazibwe amina nyabani ono nze kyokolera Farida yes Farida nina ebizibu njagala kunsabirako omwana wange taata tamuwa school fees njagala abeere bulungi nange njagala capital yange nani business yange n'amaka gange n'amakaago kale Katonda katandika okukola mu bulamu bwo naye bw'anaaba kibeere bwe kityo okay
Yeah. Nze Sylvia Mulago nsaba kunsabirako njagala omwana. Pastor, pray for me, I get a good husband. Pastor, webale kuweereza nze nsabirako nzaale abalongo nze namukisa emukono. Okay. Hello, Kola. Hello. Yes, nyabo. Okay. Okay. Hello. Hello. Wanji? Amina, njogerako nani? Yogerako ne Mase. Mase yenyabo. Sabirako, kandi yasubiza pempa business, naye kati ali mukungamba sente mbuzibuze. Yakusubiza kuwa business na yakugamba ki? Ali mukungamba sente zinza kandi kwefulafula te abadde ansuubiza mwene wii. Mase fuba nnyo olabenga olunaku olw'okuna otuukako wano. Kale bijja kutereera tofaayo, waliwo ebibuzaabuza naye kijja kugwa. Akuwa omukisa Yesu. Hello. Nawe gyebaleko mukyala ani ono? Lilian osinzidde wa? Mukono. Sister Joanne, nsaba nsabire kufulana yalekika yatufuukidde ekizibu. Njagala nsabire tweyambule ekizibu ekyekika banange. Kiki ekibafuukidde ekizibu? Sabambi tata waffe yasatusha alina abaana bato naye bataata abali batufuukidde ekizibu ne baganda baffe kusaidiza bataata baagala kunyaga ttaka lyaffe naye buli ssaawa baba batukubira amasimu batuzembeza batwogerera ebintu ebiri nonsensi. Kati bambi mbadde nsaba otusabireko mutwambuleko ogwo omubiri. Omwoyo omubi. Gwekikabanaso gututamye. Okay. Kiddemu nti Mukama twambuleko omwoyo omubi. Mukama twambuleko omwoyo omubi. Neera kiddemu. Mukama twambuleko omwoyo omubi. Neera kiddemu. Mukama twambuleko omwoyo omubi. Kale leka Katonda. Amina. Kale, God bless you. Okay. Waliwo abalina ebizibu ebyenjawulo mu famire yammwe ng'ogamba nti okubeerwa kugenda vaawa. Ebizibu nga bifuuse ebizibu. Tugenda kutereera tutya? Tani? Bamuyita Lauben. Buzibu ki obulala Sylvia bw'olina bw'otangamba? Buzibu ki obulala bw'olina bw'otangamba? Bw'otali mu kuŋŋamba wano? Ekizibu kye ndina njagala omwana lwakuba nti hello? Nkuwulira bulungi. Mbeera ndumizibwa nnyo mu lubuto. Obeera olumizibwa nnyo mu lubuto. Sylvia, njagala ofune ensigo ya mitwalo 10 ojje mu counseling ojja kuba ofuna ekyokuddibwamu. Tofaayo. Ebibyo sigenda bikugambira wano ku mpewo. Kale nyabo. Okay, tubalina okukkiriza waliwo abatandise okusiga ensigo. Nze ndi muntu munnange webale asindise ensigo yo njirabye. Kewini agambye I want you to pray for me, I get married. To marry me it fails. Olowooza lwaki ndaba gwe obufumbo obwo buli bwogezaako okufumbirwa bufa? Wali weebuuzizaako ekibuuzo bwe kityo? Nze buli mwanfunagimo waliwe naawe gyebaleko. Bedde
nsaba kunsabirako zimba ennyumba yange naye njagala giyingira guno omwezi. Ozimba ennyumba yo yagala kugiyingira guno omwezi. Kakati genda oyingiremu eyo ennyumba yo onfunire kwezo matiriyo ezimu ze wakozesa okuzimba eyo ennyumba. Ojje nazo olunaku olwokuna oba olwomukaaga oba olwokubiri. Kale nsaba okinkolere. Kale gwani amannya go? Nabaggala Sharifu. Sharifa kale Katonda katandika okukola olwaleero. Naye nfunire ekintu ekiva mu nnyumba yo gy'ozimba oba elangi kadomola akalangi oba akasigadde oba ekimu ku musenyu oba ki okireete. Kale mukwano. Hello. Wanji nyabo. Hello. Hello. Lwaki toviira TV yo? Nvuddeho mukwano. Amannya go gwani? Wampita Susan. Susan. Mbadde nsaba Mukama. Waliwo sente zibadde omuntu ampromisinze some money for business. So it was supposed to be last week naye kati yasirise paka leero tampadde sente ezo. Ekirala njagala okufumbirwa marriage this year. Yes. Eyabadde akupromisinze sente takyakuba na simu kati? Atakuba. Yagambye ajja kunkubira naye takubye. Takubye. Ate ayagala okuwasa ali ludda wa? Ali wano Kampala. Ali Kampala. Oyagala kufumbirwa mwaka guno? Ye. Okay. Oyina ekyoyo ekikuliko? Ndina ki? Waliwo ekintu ekikulondola mu bulamu bwo? Era bw'otaabe serious n'ebyo by'ogamba nti ogenda kufumbirwa oyinza obutafumbirwa. Oh my God. Naye njagala onfunire olugoye lwa maama wo. Maama wo mulamu? Wali. Ali ludda wa? Abeera nange. Obeera naye? Ye mukwano. Kirungi nnyo. Maama wo buzibu ki bw'asinga okufuna bw'atera okugambako? Alina alisazi. She's a single mother, ali single parent. Taata wo yalagawa? Tabeera naffe. Yayawukana ne maama wo? Hello? Hello? Bayawukana ne maama? Kale nfunira olugoye. Bw'aba asobola okujja nnyamba ojje naye bakuke. Okay. Kale naye jangu n'olugoye lwe. Kale Mukama akuwa omukisa. Okay. Sister Joan, thanks for the show. Bambi, pray for me so that my sister get money for the seed, because Pastor Iga told us to come back to meet him. Kale Katonda kakuwa ensigo eyo osobole okujja omusinkane Musumba Iga. Hello. Hello. Yes. Amannya go gwani? Nze Tracy. Tracy ondabira wa? Makinge. Ya, kyekyabaawo? Hello. Hello. Wanji sebo. Jebale kanyawo. Nawe jebale kwa amannya go gwani? Amanya nze Katumba. Nze Katumba. Yes sebo. Nze Katumba. Nkuwulira bulungi. Nze Katumba Nuwa. Njagala kunsabirako sedemeka. Njagala kunsabirako sedemeka. Oli ludda wa sebo? Ndi Nankulavye. Kyekyabaawo? Ganye endwadde zinsumbwasumbwa endwadde.
nalwa kunsabirako mba nkola nti. Buzibu ki bw'olina obutuufu bw'oba oyogera oli mu maaso ga Mukama? Buzibu ki obutuufu ssebo? Enkovu zinsumbuwa. Kyekyabaawo ky'oba oŋŋamba. Enkovu zinsumbuwasumbuwa. Ali ku TV kiki? Ssebo kiki ekyabaawo mu bulamu bwo? Naawe nkwegomba naawe. Era weetaaga kusumululwa ekyo nakirabye dda. Halo? Wangi? Amina nyabo. Wangi? Soko oyogera amanya go ne gyondabira. Netwakayo ddi yasobola kuwulira bulungi. Halo kola. Abantu abamu balina ebizibu. Alina ebizibu ate alina ebimusumbuwa. Naye njagala Katonda akusumulule muvubuka gwandaba. Oyinza okuba okyogedde nga atakitegeera. Naye njagala Katonda akusumulule. Halo? Halo kola. Wangi nyabo Vira TV. Sikolegana n'abali ku TV biba butuwuliziganya bubi wano we tuli. Viviiro ojja kuddamu nkubire. Halo? Wangi? Wangi nyabo? Kale amanya go gwani? Maureen osinzidde wa? Buzibu ki? Wangi? Olumizibwa mu lubuto. Yogera nnyo, obuzibu oyogera mpola. Byalemerayo. Musala bamuwa mutono. Okay. Omwami wo yani amanya ge? Ani? Banange. Bwoba okuba yogerako nnyo. Halo? Wangi nyabo? Ndiawo nyabo amazina gawe. Mazina mbalidde Joani. Ye nyabo? Atera Kalabadara. Nyabo buzibu ki? Mani karo munda ni nshasha burunako kimechi kwa chiro. Wangi? No shasha buli lunako munda. Hello? Nyabo. Kizibu kye kyoyine. Kimazire bwire ki? Oh no. Alabika ali ku TV ate nga mbadde njagala kuwulira ebizibu bye. Halo kola. Hello. Wangi sebo? Yebaleko nnyabo. Kale amannya go gensinga okwagala ne woosinzidde okkubira. Amanya gange bampita Kyazerigan. Kyazerigan, yes? Yes, sebo. Mbadde nsaba kunsabirako. Buzibu ki Kyaze? Obuzibu bwe nnina. Emirimu mitonotono. Yes, sebo. Kakati. N'ekirala. Nagenda nengwa ku accident naye mbadde nsaba kunsabirako Mukama nnyamba ntaase ebiwundu ebimu. Wagwa ku accident eyaki? Eya piki bantomera. Naye ebiwundu biba bikyaganya okuwona. Wa wasinga okosebwa? Bino ebiviivi bino amagulu abiri n'omutwe. N'omutwe?
bw'oba weebase biroto ki ebitera okukujjira ekiro nga weebase? Ndoota ebiroto nga baggulawo waka nga bamenya kufu. Sooka oviire TV yo. Ngiviiridde nnya. Nkubuuza ekibuuzo, bw'oba weebase ekiro biroto ki ebisinga okukujjira ekiro? Ebiroto ebinjijjira ndoota nga ebweru waliyo omuntu. Oluusi ndoota nga aggulawo. Wekisi mu kabwenti nentunga ku luggi ng'oluggi luggale. Naye nga ndoose nga baggulawo. Naye ng'oloose nga baggulawo. Okay, wali ogenda kufuna accident ekyo kiroto ki wasooka okufuna? Kiroto? Ng'ogenda kufuna kugwa kwa accident eyo. Actually, accident nagifuna misana. Nga sinaba kwebaka nagifuna misana oli owapiki yanfuna bukooni. Okay. Njagala ofune ensigo ya mitwalo 10. Ojje wano osinkane Musumbayiga kubanga obulamu bwo bw'oteegendereze oyinza okubufiirwa. Waliwo akwagala. Waliwo akwagala. Okay. Akuwa omukisa Yesu. Sumululwa. Masimu nga gasusa obungi. Gomawe. Okay. Hello. Hello. Wanji papa. Mwami wasa wano Mundeeba. Yesebo. Nyabo nkulabyeko ku TV. Ninako ebizibu byange binsumbuwa. Ye waswa. Okola mulimu ki? Nina nali nina mukyala wange. Okola mulimu ki waswa? Ndi muvuzi wa boda. Ye waswa. Kati waliwo mukyala wange gwe nali nina naye yanzirukako simanyi buzibu ki. Yakugamba ki ng'agenda? Yangamba bugambi nti munaye nze nkulesaawo era sigenda kukusobola kyokka. Naye simanyi oba buzibu ki. Wamuyinamu omwana? Ange? Mwalina abaana bameka? Mbadde mulinamu omwana omu yekka. Omwana omu yekka. Kati omuwulizaako? Sikyamuwulizaako wadde naye mbadde nsaba simanyi oba nsobola. Waswa? Mwami Waswa? Yenyabo. Omukyala wange nkyamwagala nnyo. Okay, mwami Waswa. Omukyala we agenda kujjanga. Yenyabo. Naye bw'aba naye oba osobola okumbulirako ebizibu bye nina. ojja kujja olunaku olwokubiri olwokuna oba olwomukaaga lwojja okumanya ebisingako mu bulamu bwo. Tofaayo, ojja kitegeera. Naye mukulaba tulina kyolabaawo ekindiko. Jangu mu kansolingi sebo. Nzieko n'akasente. Mitwalo 10 naye obulamu bwo bujja kusumululwa. Ovuga boda? Nze ndi muvuzi wa boda. Mwami Waswa ki kyoyagala Katonda akole mu bulamu bwo? Nze njagala Mukama Katonda nsumulule nfune omukyala wange bannaye yali angeeko. Ate ekirala? N'obuvuzi bwa boda buno mbuveemu nfuneko ekirala. Ofune ekirala. Kale Waswa ojja kujja mu kansolingi kyo kyekituufu. Kale jabo nayanziza. Naye mukyala wange ajja komawo. Tofaayo, ojja kuwa obujulizi. Kale nayanziza. Kale laba omukono gwa Mukama ddiya. Okay, odenga bundirinde. Naye amasimu gakyavuga. Naye temufaayo newe mbasikutte essimu yo. Kasita obanga obadde ku mpewo njagala Katonda akusumulule. Ekisingira ddala njagala akuwa ekyo ky'owulira ng'emmeeme eyo eyagala. Kubanga waliwo ekintu kye weebaka n'oga Mukama n'omala okimpa nja kukwebaza. Oyina ky'olabanga eky'amaanyi mu bulamu bwo. Oyina ky'olabanga ekizito mu bulamu bwo. Nze ime nsaba kunsabirako nfuna omusajja omutuufu. Ime
Okay, so cancel me a message. Joan, thanks for the show. I'm Lillian from Kayunga. I want to get a job so that I can pay my school fees. Email. Pray for me. We have a business, but we don't have customer. Nze Oliver sigira business yo. Ojja kulaba ng'etandise okutereera. I'm Joan from Kabalagala. I kindly request you to pray for me. I feel pain in stomach. Okay. Kale. Nja kudda olunaku olw'enkya mpulire ebizibu byammwe tusabe n'okusaba Katonda abeeko kyakola mu bulamu bwo. Naye ekyensinga okuwa ekyamagezi mu bulamu bwo olwaleero njagala wekkiririzeemu. Njagala omanye olugendo lw'oyagala okukwata. Sooka omanye olugendo lw'oyagala okukwata nga ggwe. Manya nti mu myaka ebiri njagala kubeera mukyala mugagga. Mu myaka ebiri njagala kubeera mufumbo. Mu mwaka bwe guti njagala nzaala abaana. Sooka weezeemu amaanyi. Ekintu ekyo jangu ng'okisabira. Nga wekkiririzaamu. Tokkiriza nti ogenda kuwangulwa. Tokkiriza nti wano sigenda kuyitawo. Tokkiriza. Ekisingira ddala kkiriza nti ndi muwanguzi. Ojja kulaba nga Katonda agenderamu ekyo ky'oyagala. Njagala Katonda abasumulule. Naye olunaku olw'okubiri n'olunaku olw'okuna ebeera kansolingi eri abo beŋŋambye. Oyinawe ng'olina ebizibu waliwo bye tutasobola kwogerera ku mpewo. N'okuba essimu ne tusirika busirisi oba ne gamba kale naye nga waliwo ebiri emabegawo. Jangu mu kansolingi zaffe zibeerawo olunaku olw'okubiri, olw'okuna, olw'omukaaga. Kansolingi kye ki? Mwe bakubuulirira ebizibu by'olina nga si ku TV. Amiina, nga si ku TV. So ofuna ensigo ya mitwalo 10 jangu otusigemu. Nga bwe mbagambye ky'osiga ky'okungula. Jangu osiga ensigo yo ng'olinze kungula. Naye abali ku mpewo bw'oba okubya essimu yo nga toyiseemu olina ebizibu eby'enjawulo beera n'okukkiriza. Waayo mu nnyumba ya Mukama. Kale siga mu puroguramu eno Katonda atusitule. Tubeere nga tutuuka buli wamu kubanga waliwo abalina obuzibu obw'enjawulo nga tebasobola. Siga mu puroguramu eno ate gwe ayagala okuyimirira naffe mu ssaawa ey'omwenda oyagala kusponsoringa programu yaffe oyagala program oba business yo girangire mu programu yaffe esobole okututumuka oba okubeera n'omukisa nkubirako ku namba 0704 919297 070 9192 97 eri abo abaagala okulangira mu ssaawa yaffe ey'omwenda. Nawe ne bw'obanga oli musumba owulira oyagala kukyala wano omanye abasinga batujajinga abo bafere biki jangu oyogere lwaki ogamba nti tuli bafere jangu otutereeze ku namba eyo gy'owulidde nja kuba nkwata.